nga ebitongole by'ebyokwerinda ebitali bimu bikyagenda maaso n'okwaniriza bannansi ababyeyungako, poliisi evudde n'erangira mu butongole nga bwe yakomekkereza omutendera ogusooka ogw'okuŋŋaanya bannansi abaagala okugyeyungako. Okusinza ku Fred Enanga, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Uganda, agamba nti abantu ab'enjawulo era abawerako basobodde okweyunga ku kitongole kya poliisi era nga kino baakyaniriza. Of course, the goal was to select the right people who were eligible and committed to the role of policing, and we had a very good turnout because of the demographic trend. You're aware we have a very young population, apart from a few areas in central like Ontakomyoko alambise na biki ebiddako oluvannyuma lw'omutendera guno ogwasoose okufundikirwa. We expect the selection process to end within the next 3 weeks, and immediately after we hope it will enable the successful applicants to report straight away for their initial probationer, police constable and learner AIP training courses respectively. Ontakomyoko yeebazizza n'abakulembeze ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi n'abalala abakoze omulimu ogw'ettendo okulaba nga basikiriza bannansi okweyunira poliisi. Ate ku bumenyi bw'amateeka obwalabikidde mu nteekateeka yonna omuli ebiwandiiko ebijingirire n'ebirala nabo aboogeddeko. We want to thank the stakeholders, political leaders, the local council, 5 chairpersons, the mayors, the officers of the RDCs, the DSOs, even parents and the community were very supportive. They greatly enriched the recruitment program. Yisa Chigongo, Kurwa Channel 44 Oreguro.